Nga Uganda Police Force n'ebitongole ebirala byonna ebikuumaddembe twagala okubajjukiza nti enkya nga 25 July ku Saturday okutandika n'essaawa 1 paka ssaawa 4 ez'okumakya wajja kubaawo okuyonja oba puroguramu y'okuyonja gavumenti ya Uganda gye yalangiridde nga mu puroguramu eno mujja kuba mulimu ebintu ebinaakwatagana ne enforcement eya security ng'era wano wamanga twagala okutegeeza nti nga Uganda Police Force tusaba ekisooka abantu bajjumbire cleaning exercise eno oba bulungi bwansi naye ate twagala n'okutegeeza abantu nti olw'okuba nti directive eno ejja kuba eri mu nkola ng'abantu bayonja bino ebintu wamanga twagala abantu babe nga babimanyi. Ekisooka nti ebidduka byonna ku nguudo ne ku mazzi tebijja kukkirizibwa kutambula wakati wa ssaawa 1 ne ssaawa 4 nga abantu bokka abanaaba bakkirizibwa kwe kuli aba security ne emergencies ebyobusawo oba emergency situation yonna nga bwe tunaaba tugi interpretinga n'asirikale baffe ku ground. Twagala okutegeeza nti bw'oba oyina emergency maybe ng'oli ese omulwadde atera okugenda okufuna obujjanjabi mu budde obwo otambule n'ebipapula. Then abalala aba emergency ng'abasawo nabo batambule n'ebiboogerako. Tusaba abantu bakwatagane wamu ne security okumakinga sure nti obudde obwo okutandika ku ssaawa 1 paka ssaawa 4 tutambula bulungi nga tewaliiwo kakuubagano. Naye wewabeerawo muntu aba yeetaaga okunnyonnyolwa abapoliisi baffe kwe bali ku ground era tujja kuba tudeployinze, so kye tusaba abantu kugondera ebiragiro naye ate n'okukolegana wamu okulaba nti puroguramu ya gavumenti eno etambuzibwa bulungi. Mwebale nnyo. The Uganda Police Force reminds all members of the public that the National Cleaning Day will be observed tomorrow, Saturday, 25th July 2026, from 7 a.m. to 10 a.m. across the country. The exercise is part of the government of Uganda's effort to promote a cleaner environment, improve public health, and prevent diseases associated with poor sanitation. We therefore urge all citizens, motorists, traders, institutions, and community leaders to fully comply with the directive and actively participate in the cleaning exercise. During this period, and particularly tomorrow, all vehicles, vessels, motorcycles, and bicycles shall not be allowed on the roads and water bodies except in emergency situations. Traffic movements will be restricted countrywide. Members of the public are encouraged to remain in their areas, take part in the cleaning exercise, and resume normal activities at 10 a.m. The following shall be exempted. 1. Emergency services, including medical emergencies,
Persons on scheduled medical treatment are advised to carry the relevant medical documentation, while medical personnel should also carry their identification documents. 2. Security vehicles and personnel on duty. 3. Cross-border vehicular traffic along major transport arteries. Members of the public are advised to cooperate with security personnel and avoid any altercations. In case of any concerns, please seek guidance from the nearest police officer or supervisor, so that where there is anything that you have not understood or you want clarity, it can easily be resolved. We thank you.